Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, yenna gye musinzira okuba nga mutulabye atubagala nnyo, guno omukutu bagweta There is Still Hope. So tusanga ku There is Still Hope tu, Tish TV, Testimony TV, yonna tubeerayo okuba nga ate tukwasaganya ensonga. Kitundu kyaffe kyakubiri eky'olunaku olwaleero, Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amateeto, Mwoyo Mutukuvu yangu tukulembere. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kakati leka tugendeko mu baganda baffe abawatoto. Waliwo amawulire agatambula. In fact, Daily Monitor yasooka ofulumya article eyo nti omusumba gwe bayita Zani Zani Mugabi oba Mugabi Zani Solomon Mugabi abadde omu ku ba pastoral leader ba pastoral team watoto yagobeddwa n'ayimirizibwa mbagirawo ku kifo ky'abaddemu ekyokulyowa emyoyo watoto church nga kigambibwa nti yakabasanya bo bakuyise mbu abadde bakangana abawala b'oku church bw'abasukka mwasatu mu omu okudda waggulu ye side emu kati abo bagamba nti olunaku lwe bamugoba olw'okusanda olwo abaalagira abaweereza bonna oba abantu bonna mu church okugyako amasimu gaabwe obutakubaako kakola kikonna kebakolawo yadde kebakwata bala tewali kyemulaba tewali ka video nga bawa instructions ezo baalagira ekkanisa ejjeko buli omu ajjeko kamera ye bagike essimu tebabaako kyebakwata kyonna nga bawa ensalawo eyo pulira eri ekkanisa nga omusumba Mugabi bamwakyuzinga obanga mbu yenyigira mu bikolwa ebyokubanga yebaka n'abaala ab'enjawulo mu kyakyo kakati side byendala yegamba ntono apasta mukyala we yafa omwaka nga gumuki emabega pulira kakati yabadde yafuuliize in love yagudde mu mukwano n'omu ku ndiga ez'okukkanisa okwo mpuliriza kati ekituufu kyebaali muvunaanye mbu kyakufoolinga into kyebayita unholy marriage obufumbo butali butukuvu pulira naye nga mbu ye yali afunye omuntu akirabika abasumbu ba komiti y'ekyaki tebakikkiriza oba tebakyagala oba mbu oba yali apapye kuba omukazi yali yakafa Eva ebbanga tono nnyo emabega kabati teri amanyi kituufu teri akimanyi kituufu ekyamugobeza kituufu nnyo ekyo abanguyo bitamuza bagamba sexual immorality bwebwetyo obwenzi kwebaka n'abaala ab'enjawulo naye ate waliwo side B egamba edda yafuna omuwala ku kkanisa okwo gwabadde ateetera naye nga gwayagala okuwasa pulira abayinza omuvunaana bagwaku kulya bitannabayajjudde ebitayidde babiyidde lwakuba kyakandooza teyafollowinze process teyagobedde emitendera ez'ekkanisa so gamoyo agava mu watoto naye nze nange nena ndowooza yanga pulira ekyo tekisobola kumala gagobya muntu ekyo basobola okuwummuza n'owummula pulira bange ate ne bawa n'ensonga mu bulambu bukufu ne batakola buposts ekyokubiri Bayibuli etugamba etya oluganda wakola ki nti wasobya mugende gyali mumutuukirire
mwogere naye. Pulira. Simanyi oba bakikola oba nedda. Oba bakikola brother nasigala nga yakyagenda mu maaso. Oba tebakikola ate aba bakoze ki? Bakoze bubi nnyo. Bamenye emitendera. Tuyinza okuba nga tuyitiramu okunenyawo Oluganda. Kituufu nnyo ekyo. Naye kyemmanyi it's beyond that. Kisingawo kaawo. Waliwo kye batuzannya. Batukweka. Waliwo akazannya akali awo tekategerekeka. Kati akazannya ako kagenda kugwera mu sexual immorality. Kagenda kugwera mu bwenzaawo. Nga awantu waliwo kintu kinene. Si ebyo. Kisukako. Kiyinza okuba nga nekyo mwekiri naye nga si yabadde ensonga entuufu. Si kyekinyusa ekikulu. Eyinza okugobya omuntu. Ekubanga okumugoba abadde omulaza ate ekkubo. Tumulaze tuufu. Kituufu nnyo. Oba muwaddeyo mikono gya Setaani. Mikono gy'omubi. Baali badde bakola enkola entuufu. Abayinza okuba bamugobye ku bya busumba byokka. Asigale ng'asaba. Sigala ng'osaba n'ebyo obusumba biveeko. Ganda wange. Kiba kizibu. Kiba kizibu nnyo. Kiba kizibu. Naye tatayina ebizibu bingi. Biyitirivu muko. Naye ebizibu byabwe munda omwo. Biri omu biyitirivu. Naye nawo tunuulira. Era byekuusa ku bavubuka nnyo. Nnyo. Pulira. Bavubuka. Ganda wange. Si bangu. Waliwo nga COVID atandika. Nali ntemya bukofu bulungi nnyo. Bwe baakomawo kuva ebweru eyo. President nawe gamabuuza abaana bemuzunza kiki bagenze kolaki bagenze kulaba basaponsa na competition za kuzina eyo COVID gyakola ki gye yabakwatira eyo pulira nakigana omanyi omuntu akuteekamu akasente bayagala n'akulabako nakigana bwe kankubuulire tulina byorganization mu Africa muno. Si mu Uganda muka. Tulina byorganization mu Africa muno. Abyefulanga ebyamba abaana. Kati babatwala eyo. Pulira. Musoma agenze kulaba basaponsa baabwe. Pulani B ebeerayo. Komenaawo. Ayo asaponsa abasinga abasinga abamu basiyaza ababalina bigundi ebitongole ebyo gatongole mu Africa mu agasinga gasiyaza gennyini kakati oba olina kitwalira omuntu gwe kiri kuteekamu ssente kimulabeko kimuyigiriza emirimu erina okutendeka si byakukoma bukomyawo Tebamutwala malayo holiday namba ng'ali eyo tebamupapya asookereyo no holiday ne bamuyigiriza theory asooka tutandika okibanga kiba kiyingiza mu ye mpola agenda emirundi 2-3 nga naye abimeketa nga byeriira nga meketa ezitali nsiike ezo teziba nsiike ebitali bisi biba bikaze n'ogaga ebyo so watoto mu bavubuka mukyalimu obuzibu. Mulimu obuzibu. Manyi ekiso ky'embuzi. Kitunulira kirekerera omusazi. Omusazi yes. Ne kitunulira omubaazi. Lwaki ombaaga? Ekiso ky'embuzi kyagweredde ku oyo. Kyalese yakisala. Naye nga wali ababaazi. Abasazi gye bali. Wali abasazi. Ono yabadde mubaazi. Ati musajja wattu. Ye Saddaaka ennamu. Yabadde ku ddiba akulukuunya. Yaluguddemu. N'alugwamu. Mwatoto omukyalimu ebizibu bingi ebya immorality. Biyitirivu nnyo. In fact, it's one of the problems in the watoto. Kyekizibu kyabwe. Nnyo. Kakale omusajja wattu oyo yaluguddemu bugwi. Embi yagenda obbimala. Yagenda obbitebya. Ate kati ani gwe baba baayiriza kati awandi gwebasobola okugamba. Nze nkwadde olugero. Kiso kya mbuzi. Munnange kirekerera omusazi nekidda ku mubaazi. Naye si mawulire malungi. Si malungi ago. Naddala eri omubiri gwa Kristo. Nalabe ab'ensi nga baseka. Basese busese. Nayo munagamba shano embanze kuwala obyo obunyirira nga ki oyo no musiru asatu mu omubokka sha bageze otega ngo mu 2 nagane bana stani na wate tuleke muko banange sha
watoto. Nze sisobola kulikomendinga muntu mu watoto. I cannot. Tosobola. Waliwo kyaki kisobola kulikomendinga ate ensonga zange ngagwa omuntu alisazi kuba wenza okunyonyola ozitegeera naye nga I can't recommend someone there. Genda nga gwe go as you. Kusalawo weziri wano watoto. Oyo mutegeera nnyo oyo. Wekusanga we mukwano wange onkwaku ekiboko kuzaako ebbali wolemerako ba amatu ago agazibe ne gagguka nti lwaki osibye amatu gatta anti kugulu n'ensi rondako kimu wali wafunaawe okumanya bavuuka naye wavundu wazibu. It's all about congregation fame. Naye kankubulire ku nsi kuno wonna w'okuŋŋaanira soka ng'otunula ebintu bibiri eggulu nawano excitement londaako kimu ateko kimu. waliwo ndowogenda ngawo wali so entertaining nga wabudyusidyusi nga janyumirwa tewebowa nga kwegamba bwe kaseera oba kumwenya ng'obulamu bwa bulijjo butambula bulungi naye ate obw'omwoyo nga bwo bwakonna ng'olina ekirwadde ekizibu bwakonna. Manyi buno obulamu bwanjawulo buli bwa mirundi ebiri obulamu obw'ezibu busobola otambula bulungi kituufu nnyo nga buli kimu kiri malidaadi sana naye ng'ate obw'omwoyo bufu. Aye buno obw'omubiri tebulina adde obusobozi okukuyamba tebusobola kunnyamba okutuuka w'olina otuuka. Kituufu nnyo ekyo. Buno obw'omwoyo bwe busobola okunnyamba kati we bubanga bwakona ne obw'omubiri ne bwebanga butita butya itsipotea temuli makulu. Temuli makulu kulira abantu wenda abanenga kati bano abazadde nabo jaga bana mwabakoowa naye waliwo abantu otwala omunolabira ddala ng'okasuse bukasusi ndowooza naye oyo muganda waffe tumwagala nnyo kituufu nnyo mwasobola omusabira Mukama akuwadde ekisa ekyo osobola omusabira pasita Oluganda sitaani waba ali muwalula toseka ekyo ate kinaku kyali kunakuwaziza nakunakuwaza mulokole tewali kyofunamu Oluganda nga sitaani amuwalula. Kituufu nnyo ekyo. In fact gwoba onyumirwa ate gwoli sitaani abasitaani mwennyini ate kati kiki taatawo agambye sisanyukira mubi ate gwe nofiira mu bibiibi kati gwoba osanyuse oba mwana wange abasitaani mwennyini awedde mirimu oba namuzukula kikyali si Yesu bye yabagamba ziti Yokaana 6 gamba Bafalisaayo muli baana batammwe kyabanyiiza nnyo kyabanyiiza bawulira obusungu banoonya ku mayinja abo bamusabule basobole okwetaasa kakati kyekimu obanga oli mulokole nga tolaba owooluganda abadde ayimiridde olaba sitaani amuwalula wenoonyumirwa n'oseka ng'oli muwala oba mutabani wa sitaani awedde emirimu fast born oba mukozi we mu butamanya omanyi wali abasajja abalina abaana nga si baabwe mu butamanya naawe bannange bayitirivu omwana siwe kutidde gwe waliwo gwe nalabye ku mawulire leero bagenda bakola DNA ate kuli wadde weyakubye omukazi amannyo gonna n'agayuwa yamunyeesa eti nennyino n'azisalako nekatalabika ate mukazi wadde amuziza mu ddwaliro bajja kukolawo plastic ajja teekawo kigundi kiyinde ekya plastic ajja funa gali amakolero kitegeeza yatutta abaana naye nga omukwano gwe babadde balina atosobola nakusuubira atoyinza nakugamba nti no bakki mpulira naye nga naye asana abakazi abamu muli batemu nokimanya omusajja n'abonaabona ku makyalwa gwe kumbe gwe omwana omanyi wa Thomas ng'omanyi obutemu obusingako awo obutemu bwennyini
mutugozwayo mukifuba naye nga kanyukubulira okizuula waba si Yesu kuyamba omuggyako omutwe nosigaza ekiwuduwudu. Zirumu nali ngenzeeko awo ku main hospital gwe naye ngenza olaba omulwadde ne baleeta omusajja pulira nga yanywedde obutwa yagenze n'akola DNA abaana 5 ng'alinako omu kakuliko muyeka ate oyo yabayamba n'atawa bali yeyeyeewa ye mwenyini naye omulala asirika n'asooka agulayawo ogukoko n'agulunga kituufu mwenna ne mufenka mwenna so bakyalame bannaaye mwogera amazima yogera nga akaana kakyali kato nti munna tobonaabona wasulumaani yankolamu omulimu wali ogenze safaari ettebo sitaani yakola si andi gwe tuwayiriza sitaani yankema Sibani natwala omwana aye n'ekirala bw'oba toogumire pressure DNA eziveeko azeesonyiwe muganda wange ate nazo zirimba ezo zifera esobola okufera sakyakola DNA baana zonna zimugaa tekuliwe weyatwala results e South Africa bamugaa bonna babo n'abeera mix n'agamba kakati muzikirize zirwa n'ayongerayo DNA e England pulira ne zimukonfaminga ntiki babe yali awagaddize n'ejjambi ngetukudde agabutemako omutwe ntalina gabeera naki ezo DNA enze nabainaga DNA ezo sitaani azinamu omukono munene ddala tabangula maka ekoze kyamaanyi nnyo nja kukolako programu ya DNA kituufu ganda wange oba omanyi gwe kantu katono kakukanga n'ofa DNA eziveeko ogenda fa ayinza n'okufa nga akyatunula bakula omuntu atunula naye nga yafudde dda bamukwasaliza ne bamubuulira musayinza olowooza oba alikulowoozaamu naye nga taliiwo mbaoli yakyusiza datress netsebo kati kyekyo kibadde mu watoto amawulire agatambula si malungi nnyo naye twongere ogisabira ekkanisa eyo dde ku mulamwa gwavaako dda kanisa nali nga nkyali eri weyagalanga nnyo kwegamba oya muli onigina bunigi nnyo oti tuyita faya nekwokya eiteri faya eryovu kale gwe ayetaaga okuba nga wetwalira Kristo kubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo gamba Yesu olwaleero obulamu bwange era omulokozi mukama waagana sitaani kola byonna obe mutukuvu omunuŋŋabi aze n'omusaayi gwo tukule Kristo Yesu mwana Katonda. Amina. Kale gwe wewangulidde Kristo ekyobu church akati ekyokukola awo noonya ekkanisa twale tumanyi wooli twali kuyambyeko si buli woolaba church eba church ndala mpuku nga sitaani olina okubeera omwegendereza ennyo ogwo omwoyo ogununuddwa kyekyobugagga kyosinga okubeera nakyo mu bulamu akati kyalina kyekyo kyolina keba kikunyagulako oti noonosigaza base ebyo bibi nnyo kituufu nnyo. Kale webale kubanga obadde otugoberera katwetololemuko katono nnyo atusobola okuba nga ate atukomawo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.